buli kitundu wano okwetooloola Uganda oba buli region mulimu bamajembere baayo era bano ba Bosmich team abali mu kiko ekyo oba mu ttuluba eryo batukakasa nti abantu beno tebaagala Bobi Wine tojje waffe kati ne mu West Nile waliwo bamajembere abaswadde nga bw'olaba Bosmich team bwe yaswala eri Mulango yaswalirayo kakati ne Bosmich n'ono majambere weeyo. Bobi Wine, the people of West Nile, they don't want you. Bobi Wine, don't come to West Nile. The people of the West Nile don't want you. They told me that you don't come to West Nile. For us, we are here for Muse. If you come to West Nile, you go back with the coffee. If you think that if you deal with America, for us, we are dealing with Russia. If you are coming to West Nile, just come careful. Otherwise, our youth don't want you. Kakati oyo alabika alowooza ayogerera abantu nga bw'olaba abalala bonna wano bwe bagezaako okubanga balaga nti boogerera abantu naye abantu bo munnange boogerera mu numbers. Kati munnange Bobi Wine nga ali mu West Nile ebintu birabika byatabudde kwegamba mu ngeri y'okutabuka. Naye kati bamajambere bano abeeyo kye bakola baba betegese era nga betegekidde ddala poliisi ng'ebakuuma nga balina bugurupu bw'abantu ne wano e Kampala kyabaddewo ekiguli wali Ssenyonyi nga bali Olare babayingizaamu n'ebipande bya Museveni mu t-shirts nga baba batonotono balowooza nti abantu bayinza bakolako effujjo oba okubakuba then kati poliisi bamaakinga abo abababeera babakubye oba babakozeko effujjo naye abantu bagaanyi bakolako effujjo. Kano kakulu abantu bano bonna abali mu kitundu kino abayimba people power balabe obungi bwabwe kati ngenda kulaga ab'emyaleemu be bateekawo okuprovokinga babakooneko basobole okukwata abantu b'omu kitundu kino basobole okukwata n'abaana baffe batono nnyo tebawera na bano bali mu kujaganya naye abaana babakuba igino babayitako buyisi ngenda bakulaga batono nnyo kyokka bano abaffe abawagizi bangi abawagizi baffe bangi nnyo abawagizi baffe bangi nnyo batunuulire bano bonna bawagizi baaniriza Kyagulanyi naye ne bateekawo ennamba entono bwetu ne bateekawo abatono we batyo Kyagulanyi wagenda oyita balabe 1 2 3 4 5 6 7 bali kuwalaji 8 9 10 naye laba bantu abali mu kuwagira naye laba abe NRM be bawadde obusente basajja bati n'ekikonde nno bafunya balabe batono nnyo kwate kuba ugoberera akantu ako kafunye bulungi naye jasi banoonya omu bamukooneko atankula olutalo bakwate abantu b'eppakwaki bakwate konvoyi yaffe okugimalawo. Ndowooza okitegedde muganda wange abo teri asobola kuboogerako naye ekibuga kino kyonna trading center eyogedde naye bafunyeyo enkoko 2 ze bayavuwaze ennyo ezitalina myoyo ne baziteekawo ziyiikirize naye abaana bayitako bayite kubanga twabategeera era bagenda kumala bajjemu obusaati nga tumaze oyitawo batugoberere ate ebbali waabwe nga weebali ebbali wabeerawo poliisi ng'erina amasimu ne kamera abakoonako gwe balikodinga basobole obbasibirako. That is a last kick of a dying horse. Eyo gye bayita last kick of a dying horse kubanga lengera muli 10 muyimiridde kaduuka katunda walagi mu kibuga naye lengera abantu abaaniriza be batawadde ssente abazze wakati mu mukwano ate nga bano bonna mwayagadde obbawa ssente ne bagaana abamu bazikutte naye bali eno bagamba zaffe katuzirye tugende twanirize Kyagulanyi lengera ekiri emabega muganda wange. Mukibi oswadde tolina gojja kukwata ku luno
twakutegeera n'abasajja bo muteekewo obusajja bwammwe buwanike ebipande ffe tubuyiteko tugende. We are peaceful people. His Excellency normally preaches peaceful, non-violent, so no one will be violent. We cannot. Listen, the people are singing their power. They are singing the word our. Most of the numbers are youth. The big numbers are youth. Look at them. They are speaking one language, Bobby. Most of them, they are fishermen here. I see silver fish. Sajja bagambye temuli nnyamukene wange naye era banno bagamba temuli nnyamukene. Enkajje ne mukene ono yazaanise. Maama agezaako okuzitaasa kyokka naye muwagizi. Lengera trading center eno abaana bali mu maaso bazina amazina. Ekibuga kiremberedde namungi w'omuntu. Abantu bayimba people our power. Tewali gwe bawadde yadde ekikumi. Bazze wakati mu mukwano n'okwagala. This is what we call natural love. This is what we call natural love. You are watching Ghetto TV Live. You are watching Ghetto TV Live. Look for us on YouTube. Just type in Ghetto TV UG. You'll find our YouTube channel. Look at the happiness these people are having. Kakati awo waliwo abanaatera okufa nga banaatera okufa era banoonya engeri yonna ekyokulaga tiwabaddeyo bantu. Kateebereza okuteeka okukwata abaana katugeza aba convoy ya Bobi Wine nga mugamba nti abo banyakula obusimu balikola bati abali ku convoy yennyini ate be bava ne bagenda banyakula obusimu. Naye kati mugezako teekawo buli musango gwonna kwegamba bateekako emisango egitaliiyo emijweteke nti babba abantu bakuba abantu mwe bateekamu abantu bammwe era kitegeeza n'abefujjo mwe baba plantingamu. Naye Mukama Katonda alaba bali busy nnyo mu campaign muganda wange ababalogo baabwe waliwo yabadde yagala mama Fiina n'agendayo ku business. Kakati namubuuza wamufunye ti bangambye ali mu campaign ndowooza bali eyo bagezaako okuloga bagezaako ebulidde baloga lye lirogolukuka okulogolukuka oba kwe kufuulula eddogo. Muganda wange abantu bo bamaze dde okusalawo. Omwana agambye mu 7 leave our country abitadde ku kipande. Ensawa zino president agenda kwogerako n'abantu b'omu kitundu kino. This is not Uganda. We are very far away from Uganda. It is a 8-hour drive from Kampala. 7 hours drive from Kampala. This is Pakwach. This is Pakwach. The border cyclists are also celebrating and welcome their own. Bring the second microphone here. People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! People power! Our power! People power! My brothers and sisters, them, our mothers and our fathers, our children and our friends, I am very happy to meet you today. This is just a stop. Thank you very much for the warm welcome that you've given us. Just stop over. Manyi kati bamusindika mu kyalo eyo nti abalina okwogerera awo definitely baba tebayinza kumukkiriza kwogererawo naye akimanyi bulungi nti oba oli awo ayinza obutatuuka na ku venue
kakati atwala kakisa naye ate abantu bayitiridde ku venue yadde ng'eri mukyala bantu nga basaabala nsiko okutuukayo olw'omukwano omuyitirivu muganda wange. Kiri mu kisaawe muganda wange kyajjudde dda agwa mutoyo enkadde gye babayisa mu nsiko waliyo kaabuyonjo enkadde waliyo ebinya ebiwanvu abaana b'abandi bali mu kugwayo naye olw'okuba walikola ekintu okulumya kyagu n'ofundikira ng'oyambye muyambe nyabula ne musika eno gye wamusindise era naye abawagizi gye bali bangi lengera namungi w'omutu ate bongedde kubeera nga bamuleetera okugatta Uganda nsonda ku nsonda naye kakati olaba ekivubuka ekyo ekidduka gwe muganda wange andaba ekyambala akakofiira kamyufu kati nga bukyenkya nga anti abakimanyi bana NRM babeera babamanyi nti mutabani wa gundi awagira Nuupu kati bambi nga bakiyoola nga bw'okiraba awo nga bagamba bakiyodde nga bakiwa ggoonya nga zikirya nga bakireeta e Kampala nga bakikasukira ggoonya nga zikirya. Waliwo yeebuuza nti ggoonya zijja zitya muganda wange gwe atakimanyi nti okuva ku mulembe gwa Kakayo twategeerera nti bano abasajja balina ziggoonya baazirina ku bizinga eyo kakati bweziri wano gwewulira Tocha Chambers wa fridges za SFC Kasenyi n'ewalala muganda wange eyo eriyo ziggoonya eza ddala era mbu kigambibwa nti bannayuganda bonna babadde nga bajja babuzibwawo bangi nnyo ku bo tebaliko mayitirivu ne bwonoonya akagumba obeeko kooziika ku bo oyinza obutakalaba era nti baasaanyizibwawo abamu baasuulibwa mu asidi abaani wabiwa ggoonya ne zibalya bazirina ggoonya abasajja abo era twabiwulira ku mulembe gwa Kaka nga balina ziggoonya eyo ku bizinga kakati munnange Tocha Chambers eza SFC kigambibwa okuba nti sites nnyingi balinawo ziggoonya bakwata abaana nga babatwala nga babakasuka eyo abamu ku abo be bakwata mu biseera biri ebikadde naddala abataddangamu kulabika kati nga bw'olaba kibalama kale kwegamba embeera munnange bwetyo bwe yabadde empakwaki naye kwabadde kuswala kwennyini eri NRM. The people of Alur Belt have brought a gift for you, which symbolizes strength, power, authority, and trust. Thank you. Thank you very much for coming.
and thank you very much for supporting our candidate. You are all need only hope for you. Abakadde abavubuka bonna General Museveni kyakola agenda mbu ku bakulu oba ab'ebika oba ab'ennono bwe batyo ng'abayitaayitamu kuba kimanyiriza bayinza okugaana abavubuka. Naye nabo muganda wange emyaka gye bagenzeeko bagamba waayi bwe tugira tutunogayo zino abavubuka netubaleka nabo ne beesalirawo ebyabwe nabo nga bamukakasa atugenda gira kati eri ewa Akena already ye system gyatandise kuba Akena muganda wange amufuukidde akayinja mu ngatto agenda mu challenge mu national debate. Ayagala challenge Akena yasabye challenge tugende tutandike okuzoogerako ayayayaya ensonga eseggwanga tulabe Museveni ayinza ogendayo naye kyakoze mbu ayita mu bantu abo abakulira ebika bayitamu asobola okubeera ng'akola mobilization naye abo njagala okubuulira kakati nze wano bw'ombuuza akatugeze omukulu w'ekika ky'eŋŋombe yes gyali naye kati nze agenda kuŋŋamba ki ekikwatagana n'enkyukakyuka muganda wange tubalinda eri mu nnyimbe naye wano ye tubawa ebitiibwa byabwe tusumika tukola ki naye kati wano ate biba biralamu muganda wange kankusiibulire wano gwe tusinkane mu mboozi zaffe ezinaddako era nga twongera okubeera nga tulaga naddala kati tunuulira nnyo engeri gye bagezaako okunafuyamu NOP kubanga katulabye mu kampeyini eziwedde bakutte nnyo abaana n'ensonga endala nnyingi nnyo ku sayidi endala kwabo abagezaako okubeera nga banafuya revolution nabo bibatambulira bitya mu kampeyini za NRM baddukayo buddusi era obutambi nkyabukuwa mu mboozi zaffe eziddako abantu olumala okugira bati misinde oba tebabawadde mutwalo oba ki bavayo bakaaba kale mukama akuume